Omuyimbi King Saha avuddeyo wuno munnange akaye bitya esaidi eno. Kakati no munnange afulumizza oluyimba olupya munnange Kasolo Muje esaidi eno. Byengenda okubeera nga nkutuusaako oluyimba luno lukyali mu kwogeza abamu munnange ate obwama okusinziira engeri gya luyimbyemu. Jjukira nti nno ebigenda mu maaso munnange awo makati awo ne minisita munnange ate omukulu Kasolo esaidi awo byengenda okubeera nga nkutuusaako ko maaso awo. King Saha yavuddeyo ku wali actually we yabadde ku interview abadde n'ebyakakasa ebibadde bitambula esaidi eno ngenda kubeera nga mbikutuusaako munnange ate maaso awo. Nkugambye nti makati ga minisita munnange ate Kasolo kosaate n'omuyimbi King Saha maaso awo. Ate nga Ziza Bafana avuddeyo munnange abadde n'obubaka bw'abadde ali mu kugamba naddala abayimbira munnange ate mu kibiina ekya NRM abayimbi esaidi awo maaso byengenda okubeera nga nkutuusaako. Bampita Jaminati kasita obeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kosaate n'okulayikinga vidiyo. Kakati no munnange okusinziira ku luyimba luno munnange bibadde bitambula mu makkati awo oluvannyuma lw'embeera munnange wali konsati oba munnange ate shoye okusazibwamu gy'ava wali munnange ate ekyotera asazeewo okufulumya munnange ate oluyimba olupya luyite munnange ate Kasolo Muje. Kayimba ako kanoonye kwe kali ku mikutu gyonna twakasuddeyo YouTube, TikTok, Facebook. Kubanga nkimanyi kati soni yankuba mugenda kusiga. I know. Naye njagala mbalage bye mulina okwetangira mwewale kaamuje ezo. Owulira? Abaana b'omulembe. Oluyimba luno aluyimbye mu ngeri munnange. For example nti nno nga abalimi munnange wabeerawo ko obusolo obubasumbwa munnange ate mu byokulima byabwe esaidi eyo. For example nga mu nnimiro n'olima kasooli munnange ate obusolo ne bujja ne bumulya. Kakati nno oluyimba luno munnange kalinda nosiga kabinyo sawa ya makungula tegagala bakungula kabinyo njogera Kasolo Muje fune dagale likatayiza. Oluyimba lwa King Saha munnange ate olupya lwero olukyafuse munnange ate ensonga ku social media esaidi eyo oluvannyuma munnange ate olw'ebigenda mu maaso makati awo ne minisita munnange ate omukulu Kasolo. King Saha amaze okonfaminga nti essaawa yonna agenda kyotera agenda kukola kye bayita kampingi ekyotera. Omusajja ayongedde okutaama katungu mbeera nkusazeeko minisita Kasolo ono King Saha alumiriza mbu ye yaviiriddeko ekivulu kye ekyokyotera okusazibwamu. King Saha agambye agenda kyotera ku kampinga. Agambye minisita Susu ompadde ebyokukola bye mbadde sirina. Nali mmanyi oluva erugogo ku cricket ovo nzire mukono nkuba abantu ekivulu nzire ekyotera nkuba abantu endongo impumule ngende mu vacation. Wabula kati mumpadde ebyokukola minisita Susu minisita Kasolo nzije kyotera ogenda kumpulira ngenda kukwata omuzindalo ntambule dokudo njukunju ntegeeza abantu obutakuwa kalulu todda mu parliament gwe. Kyanaku ndi mulinga bali mu buwambe abekyotera bagala besimbako ku mpaka kalulu bakabe ku mpaka ngenda kyotera ngenda kampingayo ogenda gendo kampinga ekyotera ngenda kampinga ekyotera njafuna akazindalo wakiri ntambula eddo okutudonyonyola abantu bange egendo ekituufu omusajja oyo ampadde ebyokukola. Kakati nno awo sigenda kubeera nga nkulwisaawo wabula kankwongereyo ku wali Ziza Bafana avuddeyo abadde n'obubaka munnange naddala abayimbira munnange ate ku laale za NRM. Kakati nno Ziza Bafana avuddeyo n'agamba nti nno nti abayimbi ba NRM mwe mukyasinze munnange ate okusuula value ya music industry esaidi eno. Bibadde bitya sigenda kubeera nga njogera bingi wabula kansooke mbikuweekokko. Kiswaza nnyo mwana okulaba omuyimbi abadde London nga alina album ey'oluzungu gyali mu kupromotinga ate n'omulanga ali ku ground yagabira omuntu t-shirt aganya ogikwata
omuntu common person omuntu bano omukazi ali mu kutunda paani we omuntu guwandireetedde akadomola ka butto oba omuntu omuleetere ssente z'enkulaakulana omuwa t-shirt mwene we muyoola omudidi gw'olaba nti omuntu olina muwa t-shirt gw'ononye biliyoni za ssente naye ng'ekintu ekyo nno si kirungi bakulu bange ne baganda bange ebyaddala nga tuzze mazima tewali kyemusomugamba abantu tewali kyemusobola kugamba abantu bwebanga gavumenti yina amasomero ga gavumenti simanya bonna basome nga tewali muntu asobola kuvaamu ng'ali mu nkizo ng'ate gavumenti yennyini esupportinga aga private ge gasinga amaanyi bwe tuba nga omumember of parliament asobola okwenganga ssente abantu bali bubi bane mukimanyi amalwaliro eddagala teririyo bali kulagira genda olugire mu kiriniki z'abasawo bakulagira ebintu byonna biri abantu bababbako amataka amafuta buli omu atunda beeji ayagala abantu omuyimbi Munangate Ziza Bafana bwatyo bwabadde avuddeyo mu bubaka obo mu katambi ako akabadde kakutte akati ku mukutu ogwa TikTok. Bwe nti nno Munangate bwenkoze kakasa nti olikinga video kosaate n'okusubscribinga kasitobera nga tunnabanzikiriza ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso awo n'ebirala.